Beyond the newsroom, where untold story is revealed. I'm now giving notice that starting next week, whether you are as big as an elephant, we are going to raise down your building. Okutandika ne wiiki ejja ne wuba munene nga olinga enjovu ekizimbe kyo tugenda kimenya. Buli kizimbe ekiri mu ntobazi oyo minisita mulambirira yakuutira era n'abasaba ababirimu ne wonaba oyina essomero ayina n'essomero yakonyeko maaso. Njagala tugenda empola era njagala ompe komenti y'Omunnayuganda ntandise bwe nti olwaleero. David is in a wetland. We are going to raise down your building. David is in a wetland. And then finally, let me to talk about vision. Linda Kokatini. Minister agamba bamuyita Sam Cheptoris, Minister of Water and the Environment, Minister wa Uganda. Agamba nti buli kizimbe kigenda kumenyebwa. Wabula mu bigambo bye akakasa agamba nti buli kizimbe ekigenda okumenyebwa ewagenda okumenyebwa wagenda kuteekebwawo ebyennyanja bibeera. Kakati abantu no babagoba ku nnyanja mukimanyi era zikuumwa nnyo ab'amagye. Naye ebyo kati tunagendayo. Minisita akakasa agamba nti buli muntu eyasenga mu lutobazi wakumenyebwa n'ekizimbe kye akonye ne ku ssomero erya Seeta. Era n'agamba nti abantu ng'abo be bayonoonye obutonde bw'ensi agambye essomero lya Seeta eryazimbibwa mu lutobazi. Abadde wa minisita abadde ku gye bayise National Performance and Review Conference at Speak Resort Munyonyo. Awo ne wasudde nabo bali mu lutobazi abo. Yambuka Serena Kigo ne mu bitundu ebirala ebiri awo. Agambye omuntu ne wanaaba munene ng'enjovu tebagenda mutaliza ku maaso. Bino bigenza okujja nga olunaku olwaleero buli munnayuganda ali ku bunkenke abali ku lukalu. Okusinziira ku minisita Cheptoris yagamba nti buli muntu ali mu lutobazi wakuluvaamu nakifuba era ennyumba yo bagenda kubanga bagimenya okutandika ne wiiki ejja. Minisita ono njagala twongere okuba nga tuwuliza ebigambo bye. Njagala maaso awo nina endowooza z'Abannayuganda si basanyufu bakambwemu era beebuuza ddala ki ekigenda mu maaso. Bino ebitu ebisinga okuba nga bituukawo byongera ddala kubanga oba oliawo buli munnayuganda olina kubanga weenyweza na kusabirigana lwa nsonga nti wano we tulaga wakambwe nga Ronald Mayinja we yayimba n'amala kye yakola naawe okijjukira bulungi. Njagala twongere okuba nga tuwuliriza minisita ono atadde musanyufu. What fisheries? Again, if we had protected our wetlands, we would be having fish. You know, the president has made it clear, and I think the whole world knows, that wetlands are good for breeding fish. So, Seeta, where somebody has built a house, a school. Gwega isokolideko. Omusajja agamba nti singa twali twa protecting wetlands entobazi essaawa eno twandibadde tufuna ebyennyanja. So nga bwe yogedde ku ssomero lya Seeta lye tuba tugezesa. So ojjewo essomero lya Seeta erisasula abantu abasukka mu 12 oteekewo eponda ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. oba oteekewo kalina kuba pondi kyeki keka ekidiba. Oteekewo ekidiba because otwasaba beerawo nnyanja whatsoever. Oteekewo ekidiba ky'ebyennyanja kyogamba mbu ebyennyanja bigenda sasula nnyo okusinga essomero. Minisita si musanyufu abaazimba mu lutobazi mwegendereze. Agamba nti bagenda kujja bamenye ennyumba yo bateekewo ekidiba gwe noonya gy'olaga. Wuliriza. Era minisita ayongerako agamba Masajja agamba kino ekisanja kigenda kuba kiralamu, kigenda kuba kikambwe. Abasajja kyesimanyidde ddala oba baagala kuba nti balaga omukulu nti bakola oba mwe tusabirigane. Ngenda kukipinga nga nkagamba. Tuwongere tuwulize minisita ono.
We are going to destroy it and make sure that we put fish there. I don't want to annoy the Prime Minister anymore. Let him stop there. Join me to thank our minister. In my opening remarks, I told you we are going to act. Oluvanyuma Honorable Nabanja, Prime Minister, n'agamba nti join me to thank our minister. Kuba obugalo kuwa. Kuba obugalo kubira ddala obugalo. Oyo Prime Minister yalagidde. Awo ewali essomero tugenda kuba destroyinga. Tuteekewo ekidiba, tuteekemu ebyennyanja. Lwansonga nti ebyennyanja bigattako nnyo okusinga essomero eribaddewo. Awo nno we tuli mu ggwanga erya Uganda. Byonna byongera okuba nga binnyamiza naye njagadde okuba nga nkulutira. Era naawe nkwe alert nti okutandika ne wiiki ejja. Bino nno babadde mu kulaba review ya nteekateeka za government, National Performance and Review Conference. Government performance y'eggwanga ebadde etya ey'omwaka oba ekisanja ekiyise oba eya budget eyise emyaka gino ebiri oguwedde mpaka mu guno. Ndoza batandikira awo emunyonyo kuba nawo ntobazi. Si we kiri abamanyiyo, si we kiri awo nawo ntobazi. Waliwo obulamu we bukaluba. Kituufu obulamu butuuka ne bukaluba. Kakati ago mawulire ga leero njagadde gekola bwentyo lwansonga nti oba oliawo ebintu bya Uganda bino otuula n'okkalira otandika okuba nga wennyamira n'ogamba nti kiddala ekigenda mu maaso. Ekigenda mu maaso ddala ekituufu twasobyani. Kati kankwe omuvubuka ono tayambala saati shirtless boss naye ensonga ze enkulu nnyo wabula zijosonyeramu kwa maaso ku nsonga za sovereignty. Alina awo omusajja omulala wuuno nga boogera ku nsonga yino lwaki ddala oba omenya ennyumba y'omuntu oba essomero lye oteekewo ekidiba ky'ebyennyanja. Bantu bameka abali ebyennyanja. When a law moves faster than justice, it stops being a shield for the people and it starts becoming a force they must avoid. How can a law enacted in 2026 be justly applied to structures built long before it existed? If the action was truly executed in the interest of the public, where is the documented evidence of adequate notice, consultation, transitional planning of those affected? If citizens built in accordance with the laws of their time, on what moral or constitutional ground are they being penalized for not foreseeing a law that did not exist yet? By what principles does the state retroactively criminalize what was once lawful? And where does that leave the citizens' right to certainty and protection under the law? In the end, the question is not whether the law was enforced, but whether justice was served. Parliament intalavu, judicial intalavu, ebintu ebisinga obungi wano mu ggwanga bitalavu. Akati abantu b'emikono muli mutya nno. Akaliro mukawulira mutya. Nesimu mwekka. Kino kikutte Uganda yonna. Okitegedde. Entunga mubamenya, entoloko bamenya, buli wowulira wonna bamenya. Mumwabira bange eby'omuzannyo. Mwamugamba nga temutova ku main. Okitegeera. Ne mulowooza nti mudduse tuli kati ffe tuli mu kyalo twateeka bukonteyina bwaffe omutuyiyiza eyo. Mujja kukiwulira. Musajja yabagamba mujja kiwulira. Ate nga njagala Mr. Government ekigere tojjaako. Ekigere tojjaako. Bajja kukitegeera. Kati natunuulira bano abakazi ababadde mukono nga bamenya juzi ne bagamba Kyagulanyi alibira ebintu, Kyagulanyi atutawaanya. Okitegedde? Kyagulanyi yabamenya. Yabamenya. Kyova bano nabageraageranyiza ku mbuzi. Video nagirabye kiro nga banneesobona ku kyebeera. Kyova bano nagikoze kiro nga mpulira obusungu bunzita. Okitegeera? Nga mpulira bunzita ne nga akamalo abantu bano. Naye kyamukisa mulungi nti Mr. Government sojjaako kigere tujja kitegeera. Ffe kati nga ffe mbadde mulowooza nti tuwagira NUP batuwagira omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu. Ffe emitima egyaffe gyaguma dda. Nze ne bwojja n'osenda ebyange nze mmanyi byonna byakuntuukako. Nakisuubira ekyo nkimanyi. Okitegeera? Si kipya nga mmwe. Mwe mwalowooza nti okukola kiri tova ku main tebajja kubajja.
ani mubadde nga mweswida nze mama gundi fe twali tugenda kuzirale tubadde tugenda batuwana omutwalo twamana amasaati ekitegeera tubadde tugenda eno ne batuza eri sente zasomba zavanga wa mulowooza ezo mwalyanga ku biseera byammwe bya maaso okitegedde yes mwalyanga ku biseera byammwe bya maaso kati temutwoganira buli kibatuukako ate ffenna bannayuganda kirina otutuukako kati saawa kwezi ng'okyakiraba ng'ekyokumenya abali ku kkubo naye naawe gwe yeyita nnyini kibanja kijja kijja nze nno nzikiriza bulungi nti omukulembeze omulungi aba alina okukolaganira wamu n'abantu bakulembera wabanga yakwata ekkubo n'ayisa etteeka abantu ne batalisiima kitegeeza aba alina okufuna engeri yonna yonna gy'akyusa mu tteeka eryo ku lw'obulungi bw'abantu be. Nzikiriza nnyo omuguno omukutu gwa social media lwansonga nti mwe tuyinza oyita okutuusa eddoboozi lyaffe gye muli tetusobola batuukako batusobola okukozesa muguno omukutu gwa social media okulaba nga ensonga zaffe zibatuukako. Nzikiriza nnyo omukutu guno ogwa social media era nzikiriza nti gw'amaanyi singa tegwali gw'amaanyi osanga ne mu biseera bya campaign gwandibadde teguggalwa oba nga tegufiibwako. N'olwo ensonga y'amaanyi gaagwo y'ensonga lwaki mu biseera bya campaign gwaggalwa. So omukulembeze w'eggwanga ssebo waliwo etteeka lye wayisa erikwatagana ku kuzimba. Abantu bo tebaalisiima tebaalyagala. Etteeka lino mu ddiisa mulimu ebitongole ebimu ebyagala oddikozesa nga opportunity okubba abantu nga babamenya babatwaleko ebyabwe. Waliwo ebitongole ebyagala obbikozesa nga opportunity okuggyako abantu ssente olw'okuba alyogerako. Egwe navuddeyo ne nkola video wano nga njogera ku nsonga ezimu era ze zino comment ze najjeeyo eziragira ddala nti abantu si bamativu n'etteeka eryayita. Olaba nti muteekateeka kuleeta General Muhoozi mu buyinza ne bwe muba nga amagezi gonna ge mukozesa gakuleka munnayuganda muleke ng'afa nga talinaako kimuyamba. Omunnayuganda n'omulumba gy'akolera n'omulumba gyeyagalira gy'ajja ekyokulya kati ne gy'asula naye omulumbi eyo naye mwalimaliriza nga kyemubala kibafuukidde ate akabasa. Tosobola kuŋŋamba nti munnayuganda takyasobola genda kulinyira mu ntobazi, omunnayuganda takkirizibwa kuleeka Victoria, omunnayuganda tasobola genda mu kibira, omunnayuganda tasobola tandikawo ka bizinesi ka $5,000 akasobola basingo maaza mubadde basobola okujja 10 ekibeezaawo famire bakola mmere ya leero. Takyasobola genda mu kakontera n'akola kioski n'atunda amazzi g'10 n'osurvivinga. Takyasobola genda n'akola mobile money nti asobola okufunayo $10,000 egisasulira omwana ku ssomero. Amasomero tegaliiyo, tewali ddagala mu malwaliro. Kati omuntu omunaku asembayo olaba n'ow'okusula omulumbi eyo ono omuntu oyagala abeerewo atya gavumenti. Era eyo gavumenti yo ekyo ekivuga ekitwala wa oshegeero ekyo mutuvuga mukitwala wa. Tosobola leeta tteeka nti omuntu takyasobola kwezimbira. Kati abazimba obusiisira nga tebafuna service delivery, tebalina ssomero mu kitundu, tebalina ddwaliro mu kitundu, tebalina amakubo mu kitundu. Oshegeera oŋŋambe nti agenda okwezimbira akayumba ke akubye amataffaali ge agookyezza, oŋŋambe nti alina kujja kusaba lukusa ssebo nga talina ye service delivery mutuukako infrastructures ali eyo mu nsiko beeyiya bweyiya tebalinayo yadde n'amasanze n'akakuba akayitayo. Goŋŋambe nti naye gweoyagala omulyeko ssente. Ndowooza singa gavumenti erina engeri etusasuza oxygen ono naye yalibadde emutusasuza kubanga kino kisusse. Bagenda tuuka nga bagana n'okutambula obutambuzi n'ebigere bino beera ne walking permit n'okulya emmere eating permit. Tusanga nti omuntu okusula nti kati olina sooka muwa permit okusula, gw'otazimbira nnyumba, gw'otagenda kuwa capital wakweyiya, gw'otagenda kuwa kirowoozo nti kati munaye kyekino ekiseera genda ononye ssente olina ozimba.
mpulira bubi lwakuba sina kyakukola naye kino message egenda kwa Bannayuganda abaatijja ennyo nga Museveni akomyewo ne bavuma Bobi Wine obudongo ne bavuma ki ne balya ssente za gavumenti katukiwulirire wamu tulabe ani gwe bagenda fevalinga mu mbeera eno ne gwe batagenda fevalinga kuba bago badda mu ntobazi ebikajjo tebirina value ennyanja tokyasobola gendamu tebakukwatira mu kibira tokyasobola kukola kiyosiki ku kkubo tokyasobola kufumba mmere ku kkubo tokyasobola kwokya nkoko ku kkubo simanyi kiki kigenda mu maaso bateekateeka tugobamu simanyi bamu tunaalagawa uyo mbw ate wali ebweru tokyasobola yamba muzadde we waba talina pozi naye receiving permit ate esente ezo zenkoze muntu oyo zange kaddaama nsula ayimiridde ongani takyasobola ate kuyamba jjajja we gwe yaleka mu kyalo abaatunda ettaka ajje ku kyeyo embeera ya kisiru bambi naye nga tusaba kyona kyona kye mubala kyali batwaliramu si kyenyinza okugamba era ni bwetyo bwebadde ng'enyigiriza omuntu wa wansi etta abantu omuntu teyeeyagala mu nsi ye bira bintamye buli wendi wano mpulira ndowooza ku kintu eki bintu ebyo bye baleese teeka lya kuzimba